Ebitundu Bwakabaka Owekitiibwa Joseph Kawuki abayizi basaanidde okusomesebwa ennono y'okukyusa obukulembeze nga bakyali bato okuwala okuzanya ebyobufuzi eby'okuyiwa omusaayi mu biseera eby'omu maaso. Bino bibadde mbubaka bw'atisa omwami wa Kabaka atwala essaza Butambala Alhaji Sulaiman Magala ku mukolo abayizi abeegattira mu kibiina eky'Abaganda Nkobazambogo kwe bakyusiriza obukulembeze bwabwe. Naye ate bw'oba osobodde okubeera ssentebe wa Nkobazambogo tambuza ekyo. Bw'oba obadde omuyima wa Nkobazambogo genda n'ekyo. Tandika weereza ate nga bwe nkugambye kyogwo muyimiriro tuyimirirako buyimirizi wetu ne tukola ki ne tulengera ebirala. Katambala akubiriza abayizi okwongera amaanyi mu kusoma olwo basobole okuweereza obulungi omutanda nga bagunjufu. Mukama wange abakubiriza musome musobole okuweereza Kabaka wammwe kubanga ekyamazima ne bw'aba Obuganda obwagala otya naye nga tolina kusinziira kubuweereza atolina bakubuuza akabaluwa oweereze nga tokalina musome musobole okuweereza Kabaka wammwe. Owekitiibwa Rashid Lukwago nga ye mukiise w'abavubuka mu lukiiko lwa Buganda agambye baagala okubangula abayizi matendekero ag'enjawulo kyokka ng'okusinga baagala okukulembeza ekigambo ky'empisa. Era gye bujja emyaka egiddako nga Nnaabagereka bwasasanya obuntu bulamu Kabaka bwe yasalawo tusimba omuti tayimu egenda kujja nga certificate ya Zambogo ye yeyinona omukazi nga yeeyongerezebwako. Owaye nkwagala ti komaawo leta certificate sirina mpowa. Namala Justin yabadde ssentebe w'ekibiina kino era Henry Kivumbi nga ye ssentebe w'ekibiina kino omujja yeeyamye okukunga banne okussa mu nkola okulambikibwa kw'Obwakabaka omuli okulwanyisa n'ekirwadde kya mukenenya ekisitudde enkundi bavubuka ensangi zino. Okuteekawo endagamuntu z'Abannazambogo ku ttendekero, okuggumiza enkolagana yaffe n'ebibiina ebirala mu ttendekero, okweyongerayo mu bukulembeze obwa waggulu mu kibiina kya Nkobazambogo n'ewalala. Tubiza nga era ndi mu buweereza nti nja kubanga mujjumbize nga Ssaabasajja Kabaka asabye okubaako kye tukola eri Obuganda okukuuma olulimi Oluganda ng'ensibo yaffe. Omukolo guno gwetabiddwako bassentebe ba Nkobazambogo okuva mu matendekero ag'enjawulo okukyusa obukulembeze ku ssomero lya Ali Mustafa Islamic College e Kajjansi kutuukidde mu kiseera nga Nkobazambogo yeetegeka okujaguza emyaka 3 bukyetandikibwawo era beene yasiima okusisinkana abavubuka abeegattira mu bibiina eby'enjawulo ebiri wansi w'omulamu ogw'Abaganda Nkobazambogo era abamu ku Nkobazambogo abali mu bifo eby'obuvunaanyizibwa babangudde bannaabwe ng'omu ku kaweefube w'okwetegekera omukolo ogw'okulanya maaso ga Kabaka. Simon Senkai abadde omubanguzi omukulu mu musomo guno era mu kwogera kwategeezezza nti engeri yokka ey'okunyweza Buganda n'okugitwala mu maaso kwe kukuuma ennono n'obuwangwa bajjajja be balekera ensigo eneesigibwe n'embaana abato. Obuvunaanyizibwa bwo nga ssentebe w'ekibiina kya Nkobazambogo 1 okukumaakuma abaana ba Buganda, 2 okubateekateeka okutegeera obuvunaanyizibwa bwabwe eri ensi yaabwe. This is not a tribe. Senkai yakubiriza abakulembeze mu bibiina by'abavubuka ku buli mutendera okweyambisa obumu ng'olutindo lw'okubayunga ku nkulaakulana n'okutwala ebibiina bino maaso ng'emu ku nkola ey'okuzza Buganda ku ntikko. Omukwanaganya w'abavubuka mu ggwanga Owekitiibwa Hassan Kiyimba ategeezezza nti omusomo guno gugendereddwamu okwongera okubangula abavubuka ku bukulembeze abanaasobola okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe kiyambeko okuteekerateekera eggwanga abakulembeze abalungi. Bateekebwa mu ngeri gye balina okwekkiririzaamu. Tukyesanze nti abavubuka basinga bagenda amatendekero mulimu abagenda naye nga nekyagenza okunona abanga akitegedde naye nga mutuufu abatakitegedde. Era tusuubira nti tujja kukola emisomo egy'enjawulo kyekituleese olwaleero okulaba nga ffe abayise mu kibiina tusobola tutya okwongera okusiga ensigo ey'obuweereza mu bavubuka bano abakyali mu masomero ne mu matendekero abato. Ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi guno Nkobazambogo lwe bagenda okulanya maaso ga Kabaka era abaaliko mu kibiina ssaako n'abakirimu basabidde okukwatagana n'abakulembeze okwongera okumanya ebisingawo ku ngeri gye bagenda okulanya maaso ga Kabaka ssaako n'enteekateeka y'ebirabo beene byanaasiima ne gafuuka amakula. Zubairi Lwalira, BBS Telefayina. Weebale nnyo munnaffe Zubairi.